Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Nzikiriza Katonda omu, Patri omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yezu Kristu, Omwana omwati owa Katonda, Patri gw'azaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa, teyatondebwa. Ye ne Patri mu bwakatonda be bamu ddala, byonna mwe byakolerwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri mu Maliya omubeererevu ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'afa, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Patri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. N'obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era awa obulamu, ava mu Patri ne mu Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza Ekereziya omu omutukuvu Katolika, eyava mu batume, njatula batisimu emu esonyiwa ebibi, era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.